enyindo era bannange njala okubakowoola mujje ku kyoto kino kubanga kyo twakiyise mu Luganda mu Luzungu kibeera fire and glory altar. Muliro n'ekitiibwa kya Katonda. Muliro si byakuddaawo mbate omanyi sitaani wali buli munange onnyamba nava ku ssenga wange anti munange tukolwa kabi konna si byakwegayirira tugenda kulwana Mukama yeebase muveewo okuddawo okwegayirira sitaani anti omanyi sitaani nawe ekimo ky'ekkumi kyange wandibadde onvaako n'ondeka olowooza banaabuulira gye tugenda eyo kati ku lw'omukaaga olunaku lwajjo ekyoto ekyo twakikoleezezza ate mu kizimba kyaffe ekipya mutugenda okukuŋŋaaniranga Mukama atuviireyo n'ekirala tukwire Yesu mu ngalo z'amaanyi tukwire ddala tuzirekayo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri mmeka ani amanyi ekigenda maaso mu ggwanga buuza akulinaanye ennaku z'omwezi 10 kikyomanyi kigenda maaso mu ggwanga obutamanya nobugenda tukola buli abooluganda mwamisonoga omukyala mubuuza kale kambasaasi omanyi obutamanya bubi ennaku z'omwezi 10 olwaleero abayisiraamu batandika ekisiibo okutuukira ddala ennaku z'omwezi 8 ogwa Apuli. Ekisiibo ekyo bakiyita Ramadan. Tugenda kukiraba mu wiiki ejja, tugenda kiddamu nkyonna kitemeeteme butundutulo ky'oba kitegera obulungi nekikitegeeza. Mu bisiibo eby'Abasiraamu Ramadan bagamba nti kiseera kya kwewaayo eri Allah. Naye Allah gwe boogerako si ye Katonda owa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Mizimu, misambwa, byokoola, majini. Era bwe basiiba ebiseera ebisinga obungi bawaanyisa emikisa gyaffe abatamanyi oba bakkiriza ne batwalamu egyaffe egy'ogaggawala oba okubeera obulungi. Kyova olaba nti Abayisiraamu abasinga obungi basobola okugenda ne Mekka wadde nga baavu. Olowooza mwavu obeera nga ayambadde kanzu kamisi agenze Mekka alinnya ennyonyi naye nga bawuluganda bameka batanga kulinnyako mu nnyonyi ne bawaanyisa ne batwala. Era ebiseera ebisinga obungi omwezi gwa Ramadan gweramu ebikolobero bingi kubanga Abayisiraamu bali ku kikatonda kyabwe ekyo ki Allah bakisinza kibawa amaanyi okukola bye balina okukola. Mukama atuyambe guno omwezi lya ku mmere weewaawo naye tusiibe twaŋŋanga omusimu guno ogw'Abayisiraamu. Tetugamba Abayisiraamu nti bantu bobba abantu naye emisimu egibatawaanya egibatambulirako ebyo tulabula okwaŋŋanga gamba nti amiina oba ntegerekese bulungi. Twagala kuba misimu ekyo mu nsi ey'omwoyo tujambule tugikubekube tugitemeeteme tugimalemu amaanyi. Gwe naawe oyimuke ng'omukazi omusajja wa Katonda mu kisa Mukama lyakuteekamu ggwe otambule ng'omwana wa Katonda olye ng'omwana wa Katonda otambule ng'omusajja Mukama gwe yateeka amafuta. Kitwagala okukola ekyo mu mwezi guno n'ebiseera bigenda okujjako mu maaso nga tussa wansi bino ebintu bya sitaani eby'omulaba ono. Kakati ebyo nga maze okubyogera kintwalira ddala ku mutwe ogw'olwaleero. Omutwe ogw'olwaleero mu Luzungu twayise pulling down strongholds in Jesus' name. Pulling down strongholds oba okumenya ebigo. Okumenya ebigo oba okukanya wansi ebiri mu bbanga ababadde omulabe sitaani nga yeegulumizza oba bulonde bwe bwegulumizza oba mabanja oba mbeera oba obutasaba oba kunywa mwenge oba bwenzi kyonna ekiba kyegulumizza twagala kikkakkanye wansi. Ku luno Yeriko alina okukka wansi gamba nti amiina. Olwaleero we tugenda awo tetuyinza kumenyamenya bigo nga tulina linnya lya Yesu. Erinnya lya Yesu y'enkizo gye tulina okumenyamenya ebigo ebya sitaani. Erinnya lya Yesu lye lituwa enkizo okulwana n'amaanyi ag'omu bbanga.
bintu biri nnyo gwe nawe bikutawanya nange, naye nga tulagisa gwe nange okubeera abakalaba abasajja n'abakazi abagezigezi okwatuusa omulabe Sitaani wansi w'ebigere byaffe. Gamba nti amiina. Tuli mu nsi mu nnaku ez'oluvannyuma nga ejjudde Sitaani, ejjudde ebintu ebibi ennyo bulezera kukkirizaako. Nabagamba juzi wiiki eri yaggwa waliwo akafaanyi kali ku social media ku ntimbagano nga omusajja ono yali musamize, naye omusajja ono sibwe ng'atambulira mu muliro nga tegumwokya, era nga nyabati ku bikubu ati neyeetooloola n'okuba n'agwa basi n'akutulanamu bwati naye tegumwokya muliro. Yesu gye tulimu bannange, Sitaani ayimusizza enkuuli, era tuli mu nsi eno nga amaanyi g'omulabe Sitaani gayimuse kubanga Sitaani akimanyi ebiseera sitazaayo bitono, naye nga atakimanyi nti Kristo akomawo mangu ddala. Kati Mukama ayimusa ekkanisa, gwe nange nga ffe abamuweereza twannanga amaanyi gano tugasse wansi. Amaanyi agamu kugo gali mu bika byaffe gye tuva oba famire ze tuvaamu, nga obulamu bwaffe tebutambula mu bina kutambulira. Oluusi n'onyigira ono tiyakuwa ssente, n'onyigira oli kuba tiyakola kyonna kiri, naye ng'amazima gali nti si muntu alina obuzibu, naye amaanyi agali mu waggulu mu bbanga gwe tulina okuba nga twaŋŋanga ne tugassa wansi ne tufuna obuwanguzi. Kale tubikule Bayibuli, ekitabo ky'Abakolinso ekyokubiri, tubikule babiza tubanage, sagala abantu batabikula Bayibuli zaabwe, tubikule Bayibuli. Abakolinso ekyokubiri essula ey'10 olunyiriri olwokutaano olwokusatu rather okutuuka ku lwokutaano. Kale bano batuyambye ab'entimbagano abasajja abagezigezi, naye Bayibuli gigulewo, saagala abantu bakagulawo Bayibuli olabajja kukwatira eyo. Kale kisome bwangu ddala. Pawulo yali musajja omulwanyi namige, era Pawulo yali musajja mulwanyi nnyo eri amaanyi ag'ekizikiza. Bino byonna ebigo bya Sitaani yabiyitamu era n'abirwanyisa era n'abiwangula. Kati Mukama amwogererako kyetulina okukola, kyetulina n'okumanya ng'abakkiriza mu Kristo Yesu ku nsonga eno ey'ebigo. Bayibuli n'egamba nti newankubadde nga tutambulira mu mubiri, tetulwana kugobereranga mubiri. Alina obuzibu si ssengaawo oba maamawo oba kitaawo oba gye wazaalirwa n'ogamba nze ani abanzaala baali baavu anti biki tubere maaso, kubanga ebyokulwanyisa eby'entalo zaffe si byaki tuddemu wate, si byaki si bya mubiri naye kiki byaki by'amaanyi. Genda maaso, by'amaanyi eri Katonda okukola ki? Olw'okumenya ebiki? Ebigo. Mukama watubagambye olw'okumenya ebigo. Nyala n'ennyiri ezo ziddako wansi mpomu ddala, nazo tuzisomere ddala. Okumenya omubiri, kubanga ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri naye by'amaanyi eri Katonda okumenya ebigo. Olwokutaano, nga tumenya empaka na buli kintu ekigulumivu ekikulumbazibwa okulwana n'okutegeera kwa Katonda, era nga tujeemula buli kirowoozo okuwulira Kristo, okulwanyisa n'okuwakanya buli kirowoozo kyonna okuwulira Kristo, ekirowoozo ky'okutya mu ggwe, okubuusabuusa, obutabeera muwanguzi, ebirowoozo eby'obulwadde byonna binokanga biwuliriza Kristo Yesu. Embeera ezo zoyitamu ezo zikalubiriza ezo Mukama ngala kusaŋŋanga zibeere nga ziwulira Kristo Yesu omulokozi gwatwala. Olw'omukaaga, era nga tukoze tutya? Tweteeseteese. Tukoze tutya bannange? Kiddemu bulungi kiwulire.
tweteeseteese okulwana eggwanga, okuwalana eggwanga ku butagonda bwonna, okugonda kwammwe bwe kulituukirira. Kati waliwo akakwaso nti obuwanguzi bwoggwe okumenyaamenya ebigo olina okubeera ggwe ng'omuntu nga ogondera Katonda 100%. Olutalo lw'omwoyo tetuyinza kuluyingiramu nga tuli bajeemuffe, oba nga tulina ebibi, oba nga tetwenenya bibi byaffe eri Kristo Yesu. Lwaki? Obutuukirivu kyekyokulwanyisa ekisinga amaanyi mu nsi ey'omwoyo okumenyaamenya ebigo. Era bannanga abooluganda, eno sino tugiweeyo tubeere abatuukirivu nga twenenya ebibi makya, mutuntu, lwaggulo, misana na kiro. Lwaki? Mwe muli amaanyi. Tugenda kukiramu. Mwe muli amaanyi. Gwe nange bwe nga twalokoka, tubaza Mukama baakalokoka, mwe balinye banne okulokoka. Naye bw'omala okulokoka, tulekerawo okwenenya bibi byo. Lwaki? Tuli bantu, tusobya, tukola ensobi. Naye mu kwenenya okwo mu butuukirivu, Mukama bw'atuweera amaanyi okwaŋŋanga n'okumenya ebyo byonna byonna ebigo n'ebibaka bya Kristo Yesu Mukama waffe. Kansomero n'omusanvu, mutunuulire ebintu nga bwe biri. Omuntu yenna bwe yeewulira mulinga wa Kristo yerowooze kino nate yekka nti nga ye bwali owa Kristo era naffe bwe tutyo. Mukama atukoola bannange tuyimuke tulwanyise omulabe ono Sitaani. Nga bwe njogedde nti entalo zibeera nnyingi eri obulamu bwaffe. Abamu ku ffe omwenge gujja kutawaanya. Bw'olaba ku cupa ya bbiya ate nga n'ekyovu nakyo kivulula bwe kiti, mazima ddala n'okuggweeramu ddala musajja wattu. Abalala kwaka wekitawaanya, nolaba omusajja, nolaba omukyala, wena n'ogenda n'oggwamu. Abalala busungu, empalana, obutenenya, amalala, okwegulumiza, obutasaba. Abooluganda bamukuffe tubeera wano, obeera bubeezi otyo bwotyo. Oluganda osaba ddi? Yosiibako ddi oluganda? Ekigambo kya Mukama okisoma ssaawa mmeka? Bali Mukama atusasire tutereeze ebintu bino tusobole okwaŋŋanga amaanyi gano ag'omulabe Sitaani. Ebintu bino twogeddeko ebitutawaanya, omulabe by'ayetamu otuba nga atuwangula. Naye bwe tubiwangula, Mukama ajja kutuwa obuwanguzi. Oluganda kyogere bulungi nga tuli ku kyoto. Yagambye nti obuzibu si maanyi ag'omu bbanga ge g'amaanyi, naye obuzibu gwe nange omaze okutereeza. Singa tumala ne tutereeza, kiri kiba kyabuddala. Kubanga Mukama yatuwa amaanyi. Yagamba mbawadde amaanyi okulinyalinya ku njaba n'emisota. Yatuwa amaanyi. Naye obuzibu gwe nange okuba tutereeza nga bwe kirina okubeera. Kakati ebigo bino kyeki? Kaziremu nkakkirize. Ebigo bino biyita mu ngeri nnyingi okufuuka kye biri. Ebigo bino maanyi ga Sitaani, gabeera mu bbanga. Era amaanyi gano oyinza gwe obutagalaba n'amaaso go ag'obuntu, naye nga amaanyi gano geeyolekera mu bintu bingi gwe nange by'olabako, era nga biyita mu bintu bingi. Katugambe endagaano ezikolebwa oba ezaakolebwa bajjajjabo ne bamaama bo ne baani, naawe mwennyini ebigambo byogera oluusi bikola endagaano mu butamanyaabo. Ebirala zibeera byoto ebya Sitaani nga biyita omwo okuba nti nno ebintu bino bibeera mu bbanga ne bikajjira. Oluganda twadde okubikula olunaku olwanyuma tusaba, n'agamba nti nno abo ab'amasaza mu bbanga n'ebige bibeera mu bbanga, ebiseera ebisinga obungi bibeera ng'ebyoto wansi ku ttaka.
kati ebyoto ebyo tulina okuba tuvulula ne tunywoma omusaayi gwa Yesu mu ssaala ne tukola obulamu bwa Kristo Yesu nebibeera ng'ebyoto biri ku lukalu oba biri mu bbanga oba biri mu mazzi tebisobola kuba byoga n'ebigo ebiri waggulu mu bbanga waggulu. Tulina okuba tubisalako mu bbanga awo. Olumala okubisalako ebanga netwaka ebuze ku ssimu bwebanga okubira essimu netwaka neevaako toyinza okuba kimba njogera kati nagwo bwe gutyo bwe guli. Kati nga tugamba nti no ebigo bino byerekera mu bintu bingi maka gaffe njogeddeko ku byo naye nga oluusi bimanyira okulumba ekika kyonna nga mu kika tebeera omuntu agula kapuloti tebeerayo mbaga tebeerayo ssanyu ekika kyonna bwera mu Luganda balinga babika abantu obanga balanga ennyimba ezigenda okubeerawo ebiseera egy'emyaka egyayita egyo nga bagamba bwobanga ojjanga nejjamba mu nsawo ayakawulidde akakantu akujjamba kitegeeza ssente nga bunaku bwabwe bubeera bwavu buwunya n'okuwunya. Sitaani ebyo byakola mu maka gaffe oba mu bika oba ne mu mawanga oba ne mu makanisa. Era Mukama tukusaba tuyambe ng'ekkanisa yaffe eno tetugenda kukkiriza mulabe Sitaani kuliisa muno okweresa nkuuli muno talina mu kifo tugenda musindiikiriza paka. Mukama yeebazibwe. Mukama ayagala gwe nange tubeere abakazi n'abasajja abalwanyi. Kakati kangelese okulaba bwebiteeka mu ngeri ennuŋŋamo kiki tetulina okukkiriza oba okujjukira. Ekisooka nti ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri naye by'amaanyi mu Kristo Yesu. Ekisookera ddala ebyokulwanyisa byonna nga ebyo tulina Mukama byatuwadde si bya mubiri ojjayo bazuka ojjayo embazzi ojjayo emmundu ojjayo biki ebyokulwanyisa Mukama byatuwa mwe muli okusaba mwe muli okwenenya ebibi mwe muli obutuukirivu mwe muli okusinza mwe muli ekigambo kya Katonda mwe muli obwetoowaze emitima egimenyese. Banange byonna ebyo byakulwanyisa si bya mubiri na musaayi n'ebya mwoyo. Tubikolesenga buli kiseera kyonna. Bwe tubikolesa tujja kumenyaamenya ebigo eby'obulamu bwaffe. Abooluganda tunoonye Mukama tunoonye Kristo Yesu. Yesu tumwagale bannange ajja kutuviirayo ajja kutulwanirira kubanga ye w'amaanyi. Era Mukama tayagala gwe obeera awo otyo kumala mu mazibudde olunaku lukyo olwaleero n'obeera awo bwotyo n'obona luddakaya n'obeera awo bwotyo olinga kitengeja tonna gy'olaga togenda maaso togenda mabega oli awo otyo nekubuuza omwaka gwedde gutya guno oyinza okubako embalirya anti musomo byange obimanyi sina kyemmanyi. Gina walidde omukisa nasanyusa nnyo jjo olunaku olwajjo nga taata twagenze eggayaza nga omukyala agenza okujjanjaba abaana kati mwako mukafiyaako nendaba ku baana bange nendaba muwala wange ebiyera talemwa ayifanya wana omuwala omulungi waakyo kati naŋŋamba ti dadde ojjukira nga obuwulira ekigambo sande yasooka mu mwaka nemugamba nali neerabiddemu nemugamba kiki kyennyini kyoyala okuŋŋamba nagamba watubuuza nti oyinza okuwa embalirira y'omwaka oguwedde ebintu byewakola niwagenda mu maaso. Nagamba dadi ekigambo ekyo tekinvanga mu mutwe gwange agenda koza emyaka 14 guno 17 guno omwezi ogujja May nga 2 netulira omwana nagamba ti guno omwaka njalambereko byenkola ebikwatibwako bino bigambo bye naŋŋamba ngenda kukola senior 4 guno omwaka naye njagala bwe mmala okukola senior 4 nkole mentorship program mbeere nga bampagala aninyala nakuweereza n'ekyokunjala nakukola mbeere nga nange ekangulayo omugaati ku wiikendi
Okay, now we are talking. Kama mukama atuyambe tetumala mu mazibudde naye nga tugenda mu maaso omwaka tuli mwezi gwa kusatu ate gudduka sipidi yiri tubeera nga kitengejja naye mukama atugamba tukolese ebyokulwanyisa ebyo ebitali bya mubiri n'omusaayi naye ebyokulesa mukama byatuwadde tulasomye bulungi bakolesa ekyokubiri ekyo 14:5 kale tujja kudda mu kisomo ekyokubiri nti temubeeranga bwereere oba bukunywa mu nsi ey'omwoyo. Omuntu bw'abanga yeyambudde engoye ze abeera bwereere. Kati ebiseera ebisinga obungi naffe mu nsi ey'omwoyo tumanyi oluusi okweyambula tubeera bwereere. Naye Mukama atugamba nga tulina okwaŋŋanga bano ab'amasaza twambale. Tuyinza kwaŋŋanga mulabe sitaani nga toyambadde. Tiriyo omusirikale agenda ku lutalo nga tayambadde kyambalo. Njenenya abasirikale abambala Abayisirayiri bambala abasajja bali. Nassaako seppeewo enkofiira nga y'amagye yeeyo. Ezimu ku zo batugamba singa esasi bali mukubya omutwe ezimu ku zo zisobola n'okubuukako ne libuuka olw'ekyambalo kyayambadde. Ne bambala yunifoomu nga nnungi nti nno oba omusana gwaka empewo eba eyitamu, bwe banga kiro empewo nga ezibikira. Basajja bamatekinologi abayitirireko. Ne bambala gloves mu ngalo zaabwe, ne bambala bino ebyokunkokola, bw'abanga ali wansi ku ttaka abanga asobola okulwana bulungi nga talina bukofu bwonna ku nkokola ze. Ne bambala ebyokumaviivi, ne bambala engatto, n'abeera n'ensawo yo nga nnungi byonna byagala biri omwo, akamere kali omwo, amazzi gali omwo. Ayambadde komba tajjudde bulungi. Mukama atukoola gwe nange. Mu biro bino tugenda mu by'okulwana, beera ng'oyambadde. Twambala ki ye? Abefeso 6 tubikule bannange. Abefeso 6 tugenda okusoma 14. Teknologi tukoze bulungi. Abefeso 6:14 okutuuka 17. Bino bituna okwambala essaawa 24. Ekisookera ddala kale muyimirirenga nga mwesibye mu biwato byammwe amazima. Oluganda oli w'amazima oba oli muyaaye? Ne bakubira esimu oluganda oli luddawa? Ndi wano bwayiise. Naye ng'amazima toli bwayiise oli lubaga. Beera w'amazima beera mwesimba. Nate okutooko si wala nnyo. Ni buli kilomita nga 6. Tubeere nga b'amazima kyakulwanyisa. Era nga mwambadde ekyomukifuba obutukuvu obutuukirivu. Ekyo nakyogere bannange, obutuukirivu kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo. Yesu lwaki sitaani akugiranga obutemenya bibi byo, kubanga akimanyi singa akuumira mutali butuukirivu olaba akulina. Twambala ki ekirala? Genda maaso. Era nga munaanise mu bigere okweteekateeka okw'enjiri ey'emirembe. Bannange tubuulirenga enjiri, tubuulire ekigambo kya Katonda. Guno omwezi gwakubuulira njiri. Oyinza okugamba nti oli bize olina gy'oli, kale gy'oli eyo buulirayo enjiri gy'oli eyo. Ogambe bannange onooluganda yalokose. Mukyala wange nakikola nnyo ennaku zino ku mulimu gy'abeera n'abuulira enjiri. Mukama atugamba ekyo nakyo kyakulwanyisa. Tuli mu Efeso 6, genda maaso. Era ku ebyo byonna nga mukwatiddeko engabo ey'okukola ki? Engabo ey'okukola ki bannange? Gye muli eyo bannange. Engabo ey'okukola ki? Ey'okukkiriza. Abamukumwe ne mutya omulimu okutya kuwamba. Amasanyalaze ne gavaako n'otya. Nolaba ekikenembi n'otya. Emmese n'eyitawo n'obuuka. Engabo ey'okukkiriza eneebayinzisanga okuzikiza obusaale bwonna obw'omuliro
obw'omubi. Nabagamba nti guno omwaka natandika mu giya nnene. Olwabo Luganda betumirire nabo agatalo ge bali nago ganene mazito. Tubadde mu kusiiba tetusuumulangako, naye tulina okulwana. N'ekiso tuyambe nnyo kwe kukkiriza kuno Mukama ajja tuviirayo. Bayibuli egamba okkiza kuva kutya? Kuva mu kusoma kigambo kya Katonda. Nobeera ng'okisoma n'okikkiriza, Mukama n'agamba kyo n'okikkiriza nga tobuusabuusa. Mukama kyatugamba ekyo. Tubeere abakazi n'abasajja abagenda okukkiriza. Ne tubagamba banaye tujja kusobola okusereka ekkanisa yaffe. Mu kukkiriza okungi tewaaliwo ssente ebiseera ebyo, tezaaliwo. Naye kaakano ekkanisa yaserekebwa. Kwali kukkiriza. Era ngenda kubagamba n'abawanyaga tubanjibwa tugenda galasula gonna. Kukkiriza. Era n'amalirisa n'enzigi zigenda kujja tandika wiiki eno nno mu linnya lya Yesu Kristo. Tugenda kugamba amalirisa n'enzigi. Tugenda kutandika. Oluganda bw'oba okyaliyo wenyoola, ate nsaba kufuna akasente, sijja kwetema kaakati, anti omanyi ffe tugenda mu maaso n'okukkiriza. Mukama waffe yeebazibwe. Bitulina okwambala Mukama by'atugamba. Bayibuli n'egamba muweebwe n'essepeewo ey'obulokozi. Ozaliwo ensobyawo. Tugende mu maaso kale. N'ekitala eky'omwoyo yakyonyera agamba kye kiki? Kye kigambo kya Katonda. Bannange abooluganda, mubeere n'ekigambo mu mmwe. Waliwo omusajja gwembadde nsaba naye zino wiiki nga 2-3 byembadde mbagamba bino. Banaye omusajja oli alina ekigambo 1-2 Abefeso 6:10, 1-2 okuva 11-13, 1-2 Matayo 6:7. Oli omusajja neŋŋamba ndi ku Sebuguzi waabwe. Of course nange ekigambo nkimanyi, naye omusajja oli yansoomozezza neŋŋamba kale nengenda kweyimirira kaakati mu kigambo kya Katonda. Kati nange wendi omanyi sitaani ate ekigambo kya Katonda. Twayiga Sande yaggwa ekyawanguza Yesu Kristo nga mukeme bwakwe nkaddiza sitaani kigambo. Naffe Mukama atuyambe tunyoze ekigambo kya Katonda. Tubeere abakazi n'abasajja abasaale. Bino byokulwanyisa Mukama bye yatugamba oba bye yatuwa gwe nange okuba tulwanyisa omulabe sitaani n'okumenyaamenya ebigo n'amaanyi aga sitaani. Ensonga ey'okuna gyolina okujjukira nti Katonda yekka mwene gwe tuyina ajja tuwa obuwanguzi. Teriyo mulala. Okumenya ebigo bya sitaani teri maanyi gayinza kubyaŋŋanga. Naye Kristo Yesu yekka yasobola. Ye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ye Katonda wa Ibulayimu. Ye Katonda omulwanyi namige. Era ye bw'ayimuka okulwana ng'olwo sitaani abuna emiwabo. Bannange twesibe ku Mukama kubanga ye yekka alina amaanyi agajja okusobola okukanya wansi amaanyi ag'omulabe sitaani muno mukomamboga n'ebintu nebitwetoolodde. Olwo nno wabeerewo okuzibwa obujja. Ekyalo kiyuuguume olw'obutuukirivu. Ekyalo kiyuuguume olw'amaanyi ga Katonda. Ebyamagero n'obubonero n'ebyo Mukama byekali asobola okukola bitandika okubeera nga bibeera mu kkanisa muno neri obulamu bwaffe. Mukama atukola bannange tutekeyo okukkiriza kwaffe mu Kristo Yesu kubanga ye yekka alina amaanyi agasobola okusobola sitaani omulabe w'eggwanga oba omulabe wa buli muntu yenna akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokutaano, Mukama naye ayagala nnyo okumenyaamenya amaanyi aga sitaani. Ayagala nnyo era akyagala nnyo. Yesu lwaki Mukama yakulokola gwe obeere ambasada we oba obeere omukiise we. Twaŋŋanga amaanyi gano tugakupeekupe, tugamenyeemenye, tugakutulekutule kubanga Mukama ali mu ffe. Bayibuli nga bagamba nti buli ali mu ggwe okusinga oyo ali mu nsi. Oluganda yabuuza n'agamba mu Isaaya 14 sitaani yakasukibwa okuva mu ggulu.
era Mukama teyamusula walala wonna, yamukasuka ku nsi eri abantu. N'abuuza, lwaki yamukasuka ku Jupiter, ku ziri munyinyi endala zonna ezaliko n'abantu? Mukama kyali anoonya nti nga Sitaani bwe yawangulwa mu ggulu n'akasukibwa ku nsi, Mukama nga kyayagala gwe nange abantu be yalokola naffe tumuwangulire wano ku nsi. Tumukiwulidde bulungi? Mukama ayagala gwe nange obeere muwanguzi eri Sitaani eri obulamu bwo, kubanga munene ali mu ggwe okusinga Sitaani ali mu nsi. Ne bw'obeera nga Sitaani azimba gati ddaata n'azimbulukamu omugaati oba nga baluni enene ennyo, tekituwa naffe okumuwangula ne tussa ebigere byaffe mu nsingo ya Sitaani, kubanga Mukama yamuwangulira ddala ennaku ziri zasookera ddala. Kakati Mukama gwe nange kyatwagaza nga tukozesa erinnya lye tubeere abakazi n'abasajja abatawangulwa, abatanemererwa, abatafeeba, abataswazibwa, naye tubeere abakazi n'abasajja abawangula Sitaani ne tumufufuggaza tumalamu amaanyi. Nga Sitaani bw'akulaba gamba, oh, Kenneth atuuse, genda suula nnoonya. Si ffe kudduka Sitaani, y'alina okutudduka, kubanga munene ali mu ffe okusinga oyo ali mu nsi. Twebaza Mukama nti yatuwa ekyokuddamu mu buli nvumbo za Sitaani oba mu buli nkola ya Sitaani. Yatuwa ekyokuddamu n'abo bonna bonna ab'amasaza abatawanya mu bbanga, Mukama yatuwa ekyokuddamu. Ekyokulabirako, senga obeera ng'otawanyizibwa n'embeera ey'okweraliikirira oba n'okutya, ekyokuddamu kyandibadde nti wezzaamu amaanyi okuba n'essuubi, n'otateremuka n'otatya. Ekyokuddamu n'ogamba Mukama nze nina essuubi. Era bannange, tuyige okukwatirizanga ebintu ebitali bijja kubeera, kubanga mu ggwe Mukama yakola kigambo kyo kirina kya bwakatonda, kitonda. Ne bino okuddawo, mama nze nfudde, ojja kufa tukuziike, tofa. Gamba nze nja kubeerawo era nja kuyimirira. Nabagamba emmotoka bamala okugibba gye nabagamba, saneza mbaka akazimbawo katonda wabadde luddawa, yabadde ali luddawa, ye tewasabye n'okusaba n'okusiiba, yabadde ali luddawa. Namugamba Sitaani nno nvaako, ebigambo bibeere bitono. Kati nembuuza Mukama mu mutima, nga Mukama kiki nnina okukola? Mukama n'aŋŋamba, be still and know, beera mukakkamu, ojja kutegeera. Kakati ntegedde. Buli mbeera ey'envumbo ya Sitaani Mukama alina ekyokuddamu. Senga obeera nga ggwe oli awo guno oluzimuzimu tebakwagala, bakusonga munnwe, kaakano katuuse, tujja kukawa mulimu kakano anti gugulimu, bakusonga munnwe abo, kkiriza Mukama nti bajja kukwetaaga ofune n'okuganja nga bagunoonya bunoonya. Mukama alina ekyokuddamu buli kintu ekyo kyolowoozaako ekiri kusajja eri omulala kyayagala okutwala. Bw'obeera nga otawanyizibwa na busungu, obutasonyiwa, empalana, okwolera eggwanga, Mukama mugambe mpa omwoyo asonyiwa, mbeere nga abo abansobyako mbatta. Gamba nti amiina. Buli mbeera yonna eyo sanja kuteekamu, Mukama alina ekyokuddamu. Banange, obudde butanise okuba nti budduka sipiidi, naye nja kubajjukiza gye Mukama yatujukiza ekigambo mu Matayo 16:18. Yesu n'agamba nti nkugamba gwe Peetero nti ku lwazi kuno
ndizimba ekkanisa yange. Ndikola ki? Era emiryango egy'amagombe tegiri giyinza. Gwe Petero, kugwe ndizimba. Jjukira nti Yesu tagambangako gwe ozimbe ekkanisa ye. Ye yagamba ajja kukyekolera. Gwe oli kkanisa, nange ndi kkanisa. Mukama agambye ye ajja kuzimba ekkanisa ye. Era n'amagombe g'okufa ag'amagombe tegali giyinza. Kye tulina ffe okukola kwe kubeera tuli mu mbeera ekkiriza Katonda okukola ekyo kyayagala okukolebwa. Nga tukola ekyo Mukama kyatugenda okukola ku sayidi eyiyo ne Mukama akola ekiki. Bayibuli egamba mu Matayo 10:12 nti okuva edda n'edda obwakabaka bwa Katonda bugenda na kuwaguza n'amaanyi. Tetugendeyo bannange nti omulabe Sitaani abeere nga kakkana wansi mu linnya erya Yesu Kristo. Njala tuwumbewumbe n'ekigambo kino ekyakisaamu amaanyi ennyo nga tugenda mu sisoni eno ey'okwatukakanya amaanyi ag'amagombe, amaanyi aga Sitaani nga tugassa wansi. Yeremiya 5:1 olunyiri lwa 20:26. Somero kisooka okuba okirangirira nga ffenna. Tulangirire ffenna wamu. Njala tugize n'amaanyi. Yukiza n'amaanyi. Kubanga ebyowandiikibwa ebyo Mukama yabituwa gwe nange nga abasajja n'abakazi abalwanyi. Era ebigambo ebiri mu nnyiriri zino byakulwana. Kwambala kombati, kuba mulabe n'okumwaŋŋanga n'okumbalamu amaanyi. Babula egambe bweti tugende wamu ffenna. Gwe mbazzi yange erwana era ebyokulwanyisa byange, era gwe ndimenyesamenyesa amawanga, era gwe ndizikiriza obwakabaka. Gamba nti amiina. Atugende ffenna. Era gwe ndimenyesamenyesa embalaasi n'oyo agyebagadde. Era gwe ndimenyamenya ekigaali n'oyo akitambuliramu. Era gwe ndimenyesamenyesa omusajja n'omukazi. Era gwe ndimenyesamenyesa omukadde n'omulenzi. Era gwe ndimenyesamenyesa omulenzi n'omuwala. Genda maaso. Era gwe ndimenyesamenyesa omusumba n'ekisibo kye. Era gwe ndimenyesamenyesa omulimi era gwe ndimenyesamenyesa abafuga n'abasigire. Genda maaso. Era ndisasula Babuloni n'abo bonna abali mu Bulukaludaaya obubi bwabwe bonna bwe baakola mu Sayuuni, mwe nga mulaba bw'ayogera Mukama. Genda maaso, genda maaso, genda maaso. Laba ndi mulabewo, ayi olusozi oluzikiriza, bw'ayogera Mukama. Olizikiriza ensi yonna, era ndikukolererako omukono gwange, era nkuyiga. Olwabirimu omukaaga. So onabanga ki? Matongo. N'olwabirimu omusanvu. Lekerera. Naye jjukira Mukama kyagambye. Oli mbazzi
gamba kulinanye jangu mpola nze ndi mbazzi. Ndi mbazzi. Tuli mbazzi ya Kristo Yesu. Embazzi te kasonji golola moya sanku gwe kutebe kubeera. Bw'oba ogenda kutema nnyama ogenda kukozesa mbazzi tena kyesaasira mbazzi. Kakati nno bino amaanyi ag'ebigo ne zino embeera ez'oba sitaani ffe tuli mbazzi njagala oyimire ku magulu go ng'embazzi ya Kristo Yesu. Twala tuloozeeko essaawa zino zennyini. Kama weegololemu weegologame ndi mbazzi. Bwe kyange awo ndi mbazzi. Nze ndi mbazzi ngenda kukutemaatema sitaani. Yocyange maawo katono. Nze ndi mbazzi. Nze ndi mbazzi. Kwaya muli ludda wa. Nze ndi mbazzi. Ndi mbazzi. Ddamu oyogeremu nze ndi mbazzi. Haleluya. Njagala oyimusa eddoboozi weebaze Katonda olw'ekigambo kino ategeka okufuula embazzi mu mukono gwe. Njala musa bigambo ebyo musala entonotono. Genda mu maaso weebaze Mukama olw'ekigambo ky'olwaleero nti n'ekyokunti oli mbazzi ya Mukama okutula ebigo n'okumenyamenya amaanyi ga sitaani n'okutulakutula embeera zonna ezitali z'obwa Katonda ey'obulamu bwo. Mukama mwebaze. Genda mu maaso Mukama mwebaze. Mukama mwebaze. Mukama mwebaze. Mukama mwebaze. N'ekyokubiri njagala osabe Mukama mugambe enteekateeka sizoni eno mbeere omulwanyi wo eyeeteeseteese mu buli kimu. Mukama mugambe ngenda kubeera mulwanyi wo naye nyamba onteeketeeke mu buli ngeri yonna mbeere omulwanyi agenda okubeera omuwanguzi. Twagala olwo bagenda kufiira mu ddwaniro. Twagala abalwanyi abagenda okuyimirira tuwangulire wamu ffenna tujaganye nga tulina obuwanguzi eri obulamu bwaffe. Mukama mugamba akuteeketeeka oluganda kuba guno omwezi tugenda mu kulwanira ddala kwennyininyini. Tugenda mu kulwana mu lutalo okwaŋŋanga amaanyi ag'ekizikiza, amaanyi gano agali mu bbanga ne bano bonna ab'amasasa tubakakkanye wansi. Rabasayiro rabatararabalere reboterere baregazoliri balyarara rimomozaliri balyararabayiro. Kati njala olugano yemukenda te ogambe otandike lwanyisa oli mbazzi tandika okutemaatema ab'amasaza abali mu bbanga abali bafuga obulamu bwo. Temaatema mu linnya lya Yesu Kristo. Ffe tuli mbazzi kutula era menyaamenya buli mbeera yonna ebadde kusibyeko akanyaaga ng'omulaba akulemesezza, osanga mu bulwadde ng'omubiri gwagutawaanya, osanga mu mbeera ey'obufumbo bwo oba amakaago oba ebyenfuna zo ng'otawaanyizibwa obutawedde. Yimuka oluganda, yimusa kaakano olwaleero oli mbazzi. Temaatema oluganda. Genda maaso rimodone kalereba ububuya magasote ne marerebo ramakazereba legazolibo ripotoni galereba legazolibo rimotoni kalereba yereberibo. Embeera zonna Mukama ez'omulabe sitaani ng'ayita mu bulwadde n'alwaza abasajja n'alwaza abakyala n'alwaza abakadde baffe n'alwaza ffe ffennyini n'alwaza abaana baffe n'alwaza abaami baffe n'alwaza abakyala n'alwaza buli kimu. Olwaleero tulina embazzi era ffe tuli mbazzi. Tutemaatema amaanyi gonna ekizikiza sitaani tugatemaatema. Rimodekali olibanegera maaso buno obulamu bubwoggwe bwerwaneko munnange. Toniyimirira buyimiriza bw'otyo. Oli musajja mulwanyi, oli mukazi mulwanyi. Guno otalo olwayo tuli mu ddwaniro. Rimodendera abokozeribo bakuya magazeriba. Tukoye embeera ezo ezitwesibeko ng'akanyaaga nga tezifutuka. Mukama olwaleero ne mu bbanga lino olwaleero buno twagala obujulizi Mukama obukwatibwako
tukoye embeera zitakutuka, tukoye obutabotola Mukama, tuyimuka Mukama mu linnya lya Yesu Kristo ne musaayi gwa Yesu. Mukama tulwanire Yesu, omulabe Sitaani banatunyaga ng'emizimu n'emisambwa n'ebyokoola n'amajini n'ez'embeera zonna empewo ez'omu bbanga tukutula fe tuli mbazzi remoterere bayerebo obakuyamagaze bebeni kabribo riribotene maraga saliribe ririboterere barigazoribo obakuyamagazaliri bandoribo obakuyamagazerere bayereberibo obakuyamagazerere bayereberibo ramagazereribo yoroba. Pull out the sword of the Spirit and cut off every powers of darkness and the strongholds and the wickedness over your life. Release yourself and enjoy your freedom in Christ Jesus. Embeera zirina okukyusibwa. Mukama kola ku Luganda obeere muwanguzi, obe mu mbeera gy'olimu, osobola kugenda mu maaso mu kusaba, mu kuweereza Mukama, mu kutya Katonda, mu kusoma Bayibuli, mu kusiiba, mu buli sayidi yonna eby'omwoyo, eby'amaka, eby'emibiri gyaffe, emirimu gye tukolamu. Kutula wa Luganda, oli mbazzi, kutula. Babuya baba, reboterere balireba, ramagazateribo, babuya magazali bayerebe, ribote besereba, ramakazatini mayerebe. Oh Lord, our God of Israel. Oh Jesus. Oh Jesus. Mukama tukwebaza. Tutwala obuwanguzi. Era Mukama nga tulangirira olutalo ku lutalo lwa Sitaani eri obulamu bwaffe n'amaka gaffe, obulamu bwaffe, embeera zaffe, ebyenfuna byaffe. Mukama ffe tuli mbazzi bwotyo bw'otuyise. Era Mukama tugenda kubeera mbazzi guno omwezi gwonna n'obudde obugenda okuddako mu maaso. Wadde nga Abayisirayiri balina nakusiiba emizimu gyabwe tugenda gitema mu linnya lya Yesu Kristo. N'abo bonna ab'omu bbanga bali batatolodde abagenda okubuulira enjiri, oba abantu abatakkiriza njiri, oba abantu ng'obugayaavu bwabayinza nga tebasaba Mukama, tuli bawanguzi Yesu n'okukirawo. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi era Yesu Kristo Mukama waffe. Kwera kwa Yesu mu ngalo ayinza okutuulako.